Enkagale wa Democratic Party Norbert Mao akyasanguzza nti yagenda okubeera sipiika wa paalamenti ey'e12 agambye bannayuganda balinde ekiddako. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge abaddewo. Senkagale w'ekibiina kya Democratic Party Norbert Mao okwogera bino asinzidde ku luguudo Balintuma mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala mu ggombolola y'e Rubaga bw'abadde ayogerako ne bannamawulire. Norbert Mao agambye nti kati ekifo ky'obwa sipiika bwa paalamenti oluggi luggule eri omuntu yenna eyakubye ebirayiro bye ng'omubaka wa paalamenti mu paalamenti ey'e12. Norbert Mao agamba nti ebimu ku bimuleese kwe kumalawo essajja mu paalamenti ya Uganda nti sipiika abadde asinzibwa nga Katonda nga n'abamu bamufukaamirira bufukaamirizi olw'omusimbi ogubadde gutambula mu paalamenti. Agambye ebyo byazze okumalawo era agambye nti yawandiikidde dda omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Generaali Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni akkirize Norbert Mao akwate mu paalamenti ya Uganda emyaka 5 gyokka ensi egenda kwewuunya. Nze sipiika wa paalamenti ey'e12 ne mumbuuza tonooyitawa kati n'olwaleero njagala kubajjukira bwe nagamba nti sipiika abaddeko kati former speaker tujja mufulumya abamu olw'okuba muyina emitima eminafu muli batiitiizi nga temulaba bintu bulungi mulinga ng'abatambula ekiro nga n'omuguwa ogulaba ng'omusota. Ffe nga DP ne NRM tulina enkolagana. Mu nkolagana eyo tulinamu akawaayiro akagamba nti tusobola okugaziya ensonga ze tusimbako essira mu nkolagana yaffe. Kati bwe njogerera pulezidenti w'eggwanga ayina ebbaluwa yange egamba nti mu ebyo bye tunaabeeramu n'enkolagana tuteekemu n'ekifo ky'obwa sipiika naddala mu kaseera kano nga paalamenti eri mu katyabaga nga paalamenti yeetaaga kununula. Norbert Mao agambye nti tewali kuwannaanya bannayuganda balindirire ku lwokubiri lwa Ssabbiiti ejja agenda kujja nga ye sipiika wa paalamenti ya Uganda era agambye nti olukuŋŋaana lwa bannamawulire ajja kulukuba wano ku kitebe kya Democratic Party ng'ebimu ku byagenda okujjawo bye byambalo bwa sipiika bye babadde bambala. Agamba nti bino bibadde bitiisa butiisa bantu naye nga tebirina birowoozo bye bivaamu ebizimba eggwanga. Ku lwakinana Kamalabyonna wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye amatendekero aga waggulu gagatta omutindo ogw'obukugu obw'enjawulo ku bayizi be basomesa bagaziye ku nnyingiza zaabwe. Bw'abadde akwasibwa ekikopo ky'omupiira ogw'ebigere ogw'amatendekero aga waggulu ssettendekero w'Obwakabaka owa Muteesa The First Royal University kye yawangula nga ensisinkano ebadde ku Bulange Mengo, Katikkiro Charles Peter Mayiga agambye nti kitone kigattiddwako omutindo kibeera kya mugaso nnyo era kigatta ettoffaali ddene ku nkulaakulana y'ensi eno. Bw'ogamba omuntu nti ngenze mu MRU abasinga baba basuubira ogenda bagamba nsoma business administration, nsoma busomesa, nsoma engineering, naye mu university waliyo emikisa miringi okuva ne ku ebyo byenkoonyeeko ng'ebyemizannyo kati ebituleese wano olwaleero. Waliyo simanyi bulungi kigambo music oba bakiyita batya mu Luganda, naye mu university wabayo ebyemusic nga bwolaba abagoma bano baana bayizi era mpulidde Mutaasa ng'ayimba ne banne ennyimba bayimba bulungi tezibawoomedde. Ebyo nabyo weewaawo university nnyingi zisomesa ebyo ebya music, naye tebekibanga si bino ebisome mu ngeri ey'ekikugu abantu bye beezuulamu ne babitwala mu maaso nga bano abagoma n'abano abaana abazinyi nabyo mu ssettendekero bibeerayo. Katikkiro mu ngeri y'emu ayozayozezza ttiimu ya Muteesa The First Royal University emanyiddwa nga Royal Lions olw'okuwangula ekikopo ekyo. Agambye nti ekyo kyaweesa Obwakabaka ekitiibwa n'ettutumu ekyongedde okugitunda mu nsi yonna. Ebyemizannyo bitumanyisa ensi. Omusambi w'omupiira omu atunda eggwanga ffe abakulembeze ne twogera ne tumalako omwaka. Mwalabye pulezidenti w'e Bufaransa ng'ali e Nairobi yagenze okuddukamu mu luguudo n'ono omuddusi yani Chepchoge. Mwalabye nga bagenze wabweru abaana bonna abato nga bagenda w'ono omuddusi tebamanyi na kumanya nti ono ye president ezimu ku nsi ezisinga amaanyi mu nsi kubanga France bagita super power. Naye abaana bonna bali kuwona omuddusi w'emisinde
okutumanyisa bikuza ebitone wakakati mmwe tutegedde nti ebitone ky'omupiira mukirina era kakati mukisa kukikuza biwa emirimu era abasambi bangi abasamba omupiira ogw'ensimbi Alan Okello temumumanyi baagala kumutwala bweru eyo kubanga asamba omupiira biwa gavumenti ensimbi. Ye Vice Chancellor wa Mutesa the First Royal University Professor Vincent Kakembo agambye nti obuwanguzi obwatuukiddwako tebwabadde bwa mukisa wabula okukola ennyo obuteebalira era mu ngeri y'enjawulo yeebazizza nnyo emikutu gy'Obwakabaka egy'amawulire olw'obuwagizi gye bwawaayo. Ffe aw'ekitiibwa ennyo buli kye tukwatako engalo twagala tukitereeze bulungi nnyo era nga bulijjo bwetukubiriza ku mulamwa gutulina omwaka guno okusitula omutindo era bwebuufu batutambuliramu mpozi twetondera abalala olw'okuba bayombi buyombi ne baga Mutesa yakazaalibwa jjo naye ffe masettendekero amanene netulema okutwala ekikopo naye bano abaakajja ne bakitwala sebo ekyonna kivudde kugoberera kulambikako okutwala ensonga zino nga nkulu ddala. Owekitiibwa mu kwetegeka okwo twagala nnyo okwebaza ne gavumenti yo olw'obuwagizi bwe tufunye obuvujjirizi bwe tufunye mu kusobola okwetegeka n'okuwangula ekikopo kino. Ye kapiteeni wa ttiimu ya Mutesa Jjunju Eddie yeebazizza Obwakabaka olw'okubawa omukisa ne basoma ate nga bebazannyira ttiimu eyo ekibayambye okugituusa ku buwanguzi. Ngenda kutwala omukisa guno okulw'abazannyi bannange twebaze nnyo Obuganda okutusobozesa okuba nti mbazannyi bonna bannabitone abali mu ggwanga lino ffe twaweebwa omukisa okulaba nti tukiikirira ssettendekero Obwakabaka. Owekitiibwa tuli basiimu nnyo era ndowooza omulimo tugukoze bulungi. Ngenda kutwala okwebaza kwaffe eri ssettendekero Obwakabaka nga ssettendekero n'okwebaza kwaffe eri Vice Chancellor waffe omulungi Professor Vincent Kakembo olw'okutukkiriza n'atuteekamu obwesige ntuba nga obudde buno ffe bawanguzi b'ekikopo kino tuli basiimu nnyo ssebo. Ssentebe omujja owa disitulikiti y'Ekyotera akubye ebirayiro okukulembera disitulikiti eyo wabula bakansala beediimye nga bagamba nti baliko ensimbi ze babanja. Sozi Ssekimpi Lwazi kaabituwe. Olunaku olwaleero ssentebe omujja Nsaasira Peter Asiimwe bakubye ebirayiro by'okukuuma disitulikiti okukuuma ebyama n'ebintu ebikwatagana ne disitulikiti ng'okuba ebirayiro bino kubadde ku kitebe kya disitulikiti wano e Kasaali ng'era Nsaasira Peter agambye nti agenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti disitulikiti eno agisitula okuva webadde ate okutuuka ku ddaala eriddako. Nsaasira Peter agambye nti kakati kyekiseera atandike okukola emirimu gya disitulikiti eno. Nsaasira Peter Asiimwe swear that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the LC5 Kyotera, that I will observe, support and uphold the Constitution, so help me God. Wabula waliwo ekibinja ky'abakansala abakadde abatadda mu kansa eno ey'omulundi guno nga bo baganya okweta bamutwalira kuno nga bagamba tibasigala babanja ensimbi zaabwe nakumpi buli kansa asigala abanja kakadde era bo nga baga bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nti ensimbi zaabwe bazifuna. Omu ku bakansala besobodde okwogerako nabo nga bo badde bali w'ekifo kino bagambye nti baagala ssente zaabwe. Nze Kagame Joseph kansala abadde akiikirira Gayize Sub-County tusobola kwegatta mu bintu bya kifere birayiro okwo kubanga okusasulwa kw'abakansala kuli mu mateeka Local Government Act erambika buli muntu alina okusasulwa n'okulayirira abakadde abapya ate nga abakadde bakyabanja ssente ziri mu miliyoni n'okusoba tusobola kubeera mu bintu bya kivandulo bwe bityo kubanga disitulikiti ebeera kyaki tukolerera kyaki obusente butono ate n'otuuka ekiseera nga nasente zennyini tezifunye. Okulayira kuno kwasose butatambula bulungi oluvannyuma lw'abakulembeze okutuuka ekikeerezi ng'omukolo gubadde ogw'okutandika ku ssaawa 4 kumbi gutandikidde ddala ku ssaawa 5 n'ekitundu nga ssentebe omukadde n'omupya baluddewo okutuuka newankubadde ng'omulamuzi wa kkooti abadde alina okulayiza abantu bano abadde yatuuse dda mu budde. Ku lwa CBS FM radio. Ekereziya Katolika mu Uganda olwaleero etandise okusiibula abamu ku balamazi abasobye mu 7 abaava ku muliraano e Congo ababadde abasooka okutuuka wano mu Uganda okwetaba ku bikujjuko eby'olunaku lw'abajulizi.
kino kiddiridde gavumenti okuyimiriza emikolo gy'okukuza olunaku lw'abajulizi olw'ekirwadde ky'Ebola ekyabaluseewo nga kyasibuse ku mulirwano mu DR Congo. Ekereziya essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Kasese liryaweebwa obuvunaanyizibwa okuteekateeka ebikujjuko by'omwaka guno era abalamazi abawera abasinga okuva e Congo ne mu bitundu ebirala babadde batandise okusimbula okwolekera e Namugongo. Ababadde bateekateeka ebikujjuko bino mu Ekereziya Katolika bategeezezza nti olw'okugondera ekiragiro kya gavumenti abalamazi bano babasiibudde okuddayo ku butaka ate n'abalala ne babayimiriza obutajja mu Uganda. Reverend Father Alex Kamanzi akulira ettendekero ly'abaseminaali yeggaba agambye nti abalamazi be babadde nabo basoose kubakebera ne bakizuula nti tebalina bulwadde bwa Ebola era babasiibudde okuddayo ewaabwe. Ono ng'ali wamu n'omusumba w'essaza ly'e Kasese Bishop Francis Kibira Kambaale babadde ku kitebe kya Centenary Bank ku Mapeera mu kibuga Kampala. Banka eno kwe bakwasirizza ensimbi obukadde 138 ze yabasuubiza okuwaayo okubayambako mu nteekateeka. Reverend Father Alex Kamanzi agambye nti newankubadde abalamazi bazzeeyo kibakosezza nnyo olw'ensonga nti bingi byali byaggwa okusasula, wabula n'asaba abalamazi okusigala nga bakkakkamu nga be balinda ekiddako. Era tikyatukoze bulungi naye kubanga tulina Omukama gwe twesiga n'abajulizi bokka nga batusabira era ne tuwulira nga tugenda kuguma ekinaatuukako kyonna Omukama yabadde ng'akibeeramu. Kati ekiriwo waliwo abalamazi ababadde bavudde e Congo wiiki ewedde era Bishop yali yagenze kubaaniriza ku booda y'Empondwe abajja nga batambuza bigere nga baali 78 era ne tubaaniriza Kasese. Olwaleero abalamazi okuva e Congo ne Kasese bandibadde nga batandika okusimbula okutambula n'ebigere. Kati oda yagambye nti tewaliwo okweyongerayo era bakyakuumiddwa ku booda ye Uganda ne Congo ku church gye bayita Kabuyiri Shrine, naye babatestinga babakebera ne batasanga nti bayina Ebola. Mu kusooka omusumba w'essaza ly'e Kasese kitaffe Aquinas Kibira Kambaale asoose kwetaba mu kuyimba misa yeetabiddwamu abakozi ba Centenary Bank era asinzidde wano n'alangirira nti abalamazi baakusaba nga basinzira mu bitundu byabwe, wabula n'asabye eggwanga okwongera okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola, okulwanyisa enguzi era ajjukiza abazadde obuteerabira buvunaanyizibwa bwabwe. Women are mothers. Yesterday a priest asked me, when they saw the news of Anita Among, said, but I've never seen a woman to this. But I said, this woman is not alone. Either she lacked love, and then the devil takes over. It's important to love others, or there is somebody else behind her. You know, this lawyer, she's a counsel, Brenda Magoba Company secretary. I admire her so much. When we have board meetings, she's very well prepared. But during the interview, she knows she was coming to work with no nonsense people. But she's able to steer the board in the direction where she wants the company to go. Ye akulira emirimu mu Centenary Bank Yosefu bali ku ddembe Kiwanuka asinzidde wano n'ategeeza nti bawaddeyo obukadde 138 era nga bawaddeyo obukadde 7 mu mpeke ng'ensimbi endala za kubaweebwa mu nteekateeka ezitali zimu. Abepisikoopi ba Uganda nga baagala okukuza emyaka 10 egy'abajulizi wano mu Uganda 1979 lwe baatuula, bagamba tutandikewo ekintu ekinajjukirwa nk'ekinaabirawo olubeererwa era Centenary Bank kwe yatandikira okuva neggulwawo mu 1903 nakati tubadde n'abajulizi era ensonga etuteesaayo ssente lwakuba nti ffe nga Centenary Bank kijjukizo eky'abajulizi wano mu Uganda tetuyinza kwawukana n'olunaku lw'abajulizi. So buli mwaka tuteeka ssente mu mikolo gino mu nteekateeka y'emikolo gino egyaffe egy'abajulizi nga 3 June era yeyo ensonga lwaki ne ku luno. Abakulu mu kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna balabudde nti ekirwadde ky'Ebola kyongedde okusenkenya DR Congo era nga kaakano abantu 131 be baakafa.
Dr. Anne Ansiao mukiise w'ekitongole kino ekya World Health Organization mu ggwanga lya Mauritius ategeezezza nti bakola ekisoboka okunoonyereza awamu n'okweŋŋanga ekirwadde ekyo. Agava mu DR Congo galaga nti abantu 513 ekirwadde ekyo kyabasenye era amawanga agalina ensalo ne DR Congo gongedde okumyumyula obukwakkulizo naddala mu bantu abayingira saako okufuluma. Senkulu w'ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna Tedros Ghebreyesus yennyamidde olw'emisinde ekirwadde kino kwe kisaasaanira wabula awadde abantu essuubi nti nabo tebatudde batandise okukyeŋŋanga era basuubira nti baakukirinnya ku nfeete. Kigambibwa nti Ebola ono yali yatandika dda mu ggwanga lya DR Congo nga kiteeberezebwa nti yatandika eyo mu mwezi ogwokuna wadde nga ekirwadde ekyo okutandika okutugumbola abantu n'omuwendo gw'abo abafa gweyongedde nnyo mu mwezi guno ogwokutaano. DR Congo ezzeesumbuyibwa nnyo ekirwadde eky'Ebola era abakulu bategeezezza nti essaza Ituri ly'erimu ku masaza agasinze okukosebwa olw'omuwendo gw'abantu abasangibwa mu ssaza eryo n'abatambula era nti entambula z'abantu abo zikaluubirizza abasawo abakugu abali ku mulimu ogw'okulwanyisa ekirwadde ekyo.